ويخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Mubuze ebyobukulembeze bibiri byobufuzi nga bitambula mu Uganda. Era yampa ku magezi ne wano wetwakomawo Uganda sigana twogera. Hajji ya introducing w'abakulu ba Utoda. Hajji akoze bingi abadde agatta abantu era bye mujjukirako ate tayawulamu langi nti oli wa kibiina kino oli wa kibiina kiri. Yabadde omuntu ayogera kyawulira nga kimuli ku bwongo bwe n'ekimuluma ku mutima nga kigamba. Wano wabadde agenda okwesimira ku bwa Lord Mayor tubadde tubeera nnyo ku TV naye nga tunyumya ne tuseka nangamba lwaki tondekera nange ne muga lwaki tondekera kubanga nze oyinza okuntumanga messenger nga tubeera tusaga busaazi nga ab'omukwano. Abadde muntu w'abantu abadde akolagana n'abantu ab'ebibiina byonna. Ye abadde agamba nti to oppose is to have a different ideology but not to hate. Kimuyizeeko era bw'oba olaba nze oba oli wa kibiina kiba kibiina kyo beera mukwano gwange nti bw'obanga olabye Hajji bw'abadde politics wa Uganda bwe yandibadde tusubiddwa nnyo tufiiriddwa nnyo sirowooza nti wanaddamu okubeerawo omuntu amanyi politics nga Hajji bw'abadde. Abadde politician ng'ate amanyi business adde amanyi ennaku y'omuntu wa wansi. Abantu abasinga bali mu politics naye nga tebamanyi mbeera eri ey'omuntu asooka wansi. So Hajji abadde ebyo byonna abimanyi. Abadde musajja mugagga naye ng'amanyi gye yava okufuuka omugagga. So singa abapolitician bonna babeera mu kifaananyi kya Hajji kyabaddemu, I think Uganda eyinza okuba ensi ey'akabi. Katonda tukoze binti atuvuddeko. Njagala ogumya family ye, njagala ogumya mikwano gye. Bangi nnyo abayise mikono gye kuyiga politics wa Uganda bw'atambula. Nze muyigiddeko bingi yaŋŋambanga ebigambo ebinzimbi nti bw'obanga olina ekintu kyoyagala okugamba abantu kibagambe atuuka kasente kyobagamba kyekyobagamba. Yaŋŋambanga totyanga okwogera oluzungu olufu kasita oli abeera ng'ategedde by'oyogera. Bintu yaddako ssaawa wano tubadde tusaaga nnyo naye ku TV emirundi egisinga ku TV esinga tubadde mbeera naye ng'ayogera nnyo kya Chinalization nga buli omu aseka naye nga ye akitegeeza tugenda kuba tusubiddwe omuntu ataddisikawo. Ekyenzijukira ku Ssebagala abadde ayagaliza okiwulira abadde ayagaliza. Ekyokubiri abadde musajja muyonjo nnyo 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 nga gyenkomeza. Honestly omuntu gwe mmanyi asigadde wamu enkano obuyonjono ze Captain Mukula. Nze actually nze Ssebagala gwe mmanyi nnyo abadde musuubuzi si munnabyabufuzi. Nze Ssebagala gwe mmanyi nnyo kubanga otundi abantu be bamentalinga mu by'okukola business mu Kampala. Ssebagala y'omu ku bantu abamentalinga abantu. So tuminze mulabira mu aspect eyo. Abantu ab'emyaka egyo kasita bagenda kiba kibi nnyo gye tuli kuba bamanyi ebintu bingi. Emyaka gy'abadde ayingidde mu myaka 7 baba batabaganya baana na bazzukulu ne kesi mufunye obutakwatagana. So ejja kubeera big challenge to this family. No, ayina statement gye yakola like I think 2 months ago nga agamba abavubuka nti kiri very important nnyo nti muwulirize abantu abakulu. Nawe example ya president wa America Trump ali myaka 78. Nawe ne Joe Biden naye ayagala oba president yali myaka 7 nga kyagezaako okugamba nti tekitegeeza nti olwokuba abantu bakuze baba tebategeera. Oyinza okubeera ng'oli mukulu ng'oli useful ate n'obeera muto ng'oli useless. Ekyayagezaako okulaga pressure omuntu asobola okufa nawe osobola okufa ng'oli munnabyabufuzi osobola okufa. Pressure esobola okukwata omuntu yenna ne bw'otaba munnabyabufuzi. Yes gala ebyobufuzi yabiyingiramu ayina yenjawulo yabiyingiramu ayinamu. Ekyokubiri ng'ebyobufuzi bye biri global. Ekise ebyobufuzi bya Uganda ba peasants babiyingiddemu ba villagers kye babifudde. Ye ng'ebyobufuzi abivugira ku local level ne international level. Ye bwadabiraba kyovola babadde Uganda abenaalemu n'abefudisi aba people power n'ebibiina ebirala. Of course abantu kasita bava mu katemba ne bajja mu byobufuzi mu expecting a theatre okujja mu politics. That's it. Abantu abalimenti okubeera mu byobufuzi kati babirimu mwabibagobamu mwe bannakatemba. Yes. Tekyagulanya representing cha Dondo tali representing Uganda yonna. Naye ate bw'otunuulira enyimba za Bobi Wine zo from day one zibadde about inspiring people n'okuzaamu abantu hope. Si buli muyimbi nti anajja mu politics ajja funa fame ng'eya Bobi Wine. Ekyo tekisoboka.
si buli muntu nti ayimba ajja kufuna okwagalibwa nga ye from day one yali abadde ayimba nnyimba za kununula abantu ndoza kye kimwagaza Chameleon nze sola mulonda kuba meya sola mulonda akulire abayimbi sisobola kulonda Chameleon kuba meya ekyo tekisoboka ta qualifying okubeera meya asolo qualifying okubeera president w'abayimbi si bwa meya mwete mulooza nti buli muntu musiru nti buli mulese mumuleeta no Chameleon can be president w'abayimbi n'ekyo bwa meya no ta qualifying nze Chameleon omulonda kuba meya nsibe LUZIRA emyaka 6 I can't I know him tumanyiganye sim no nze mumanyi ebisijja byogera ndi bamutamivu